Yes TV nyongera okukwaniriza olunaku olwaleero nebaza Katonda nti atuwadde ekisa n'okulaba ku lunaku olujja kuba bangi nnyo tebasobodde kululaba nga bwe tululabye si lwakuba nti ffe abatuukirivu ennyo nti bali abagenze beeboonoonye nedda naye kibadde kisa kya Katonda kye kituyambye n'olwaleero okuluyingiramu weebaze Katonda gwe akyasobola okussa nti okedde tolina wakuluma yadde olina ebikusumbuwa mu bulamu obwa bulijjo naye at least oli mulamu osobodde okufuna ekyokulya n'olya ate era ne bw'oba tonnakifuna tukkiriza Katonda ye yagabirira Eriya ku kagga ng'akozesa binnamuŋŋoona ojja kufuna ekyokulya. Your children will never starve. Abaana bo tebagenda kufa njala, famire yo tegenda kufa njala. Kkiririza mu Katonda buli kimu kigenda kuba bulungi. Kasitoba ng'oli mulamu obulamu bwe busooka, kasitoba ng'oli mulamu Katonda ajja kukugabirira. Gwe sinza businza Mukama kubanga ky'olina okukola bwe tunaamala okuva mu mubiri guno tewali agenda kwongera kusinza Katonda. Abafu tebali musinza wabula ffeffekka abasobola okumusinza buli lwe tumusinza amatendo ge nga gakka obugabirizi nga bukka ng'atulwanira entalo ng'atugabirira byonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nyongera okukwaniriza gwe yonna gy'oli andaba nze atudde mu maaso go olunaku olwaleero nze Makula Brian Simple atuddeyo ku lwa muganda wange oba ku lwa sisita wange Sister Joan. Yesu omulungi yeebazibwe. Nyongera okubabuuzaako mwenna abagyekuumiddeko John nabadde ndiawo ne wabaawo mukwano gwange omusirikale ankubirako okuva ekitalya n'aŋŋamba ffe tubeerako era abasibe babeerako tebamiisinga ssaawa ya mwenda bambi Mukama akibabalire. Gwali awandaba omwami oba omukyala ng'oli mu kkomera oba oli kitalya oba oli luzira tulina Katonda aggula amakomera, tulina Katonda asumulula amakomera. Ojja kuvaayo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Oyinza okuba nga oli eyo tolina n'omuntu n'omu eyakufolowinga n'abantu bo nga tebamanyi nti oba gy'oli ng'olwegomba okufuna omuntu asobola okubategeezaako obutegeeza nti oba ndi wano naye nga tolina. Naye tulina Katonda omulamu. Tulina Katonda omulamu era ekiseera kyo kigenda kutuuka oveeyo. Beera n'okukkiriza toweeteekamu kajja bangu gamba nti kotoloke kokola otya. No, Katonda waffe aggula amakomera. Ekiseera kyo kigenda kutuuka, buli kintu kigenda kwekola. Ofulume n'abeewamwe bakwekange bwekanzi ng'okomyewo gwe kasitokkiririza mu Katonda oyo omulamu. Tumira ku bonna abali online mwenna abatudde mu ddiiro zammwe, abatudde mu madiiro gammwe, abatudde mu offices zammwe nga temusubwa ssaawa ya mwenda. Mukama akibabalire. Mwabakutte amasimu. For example tulina Princess Charlotte nkulaba kwoli, Edison nkulaba kwoli, Anita nkulaba kwoli, kwegamba bangi nnyo mwenna Mukama akibabalire. Olunaku olwaleero ngenda kitandika mu style njagalayo omukubi w'essimu omu yekka yaba atuwa Esaala etuggulirawo programu yaffe eyaleero. Sinze ngenda okusaba njagala asaba ave mu mmwe gwatudde awo. Yes, eggwanga limanye nti ebaayo abantu ababeera ready oba babeera beeteeseteese okusabira wamu naffe oba okuwuliriza essaawa y'omwenda. Njagalayo omuntu omu yekka yaba akuba essimu programu yaffe eno egende mu maaso. Munnamukisa wuunakubye ali ku simu gamba hello. Webale kuweereza ssebo. Amina nnyabo naye webale kubaako njogerako nami. Nze Namata Dorini omuyimbi upcoming. Namata Dorini omuyimbi upcoming. Nsaba buli ali ku address yeewombeeke. Ye nnyabo. Tusooka okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'atuwadde. Era ne tumwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa by'atugabirira. Era twebaza Katonda olwa buli muntu kinnomu gw'akolera ebyamagero mu bulamu bwe. Kakano Mukama atugenda okuwuliriza ebyawandiikibwa. Tusaba ogula amatu gaffe ag'okungulu n'ag'omunda bye tugenda okuwulira tubikwate tubiteeke mu nkola. Era Mukama Katonda tukulembeze nga mu buli kye tukola tusobole okukulembeza ng'erinnya lye buli wamu. Mukama yogera naffe era tusaba otuluŋŋamye, tusaba otukozesa ebyo bye weetaaga. Tubikusaba byonna nga tuyita mu linnya erya Yesu Kristo omulokozi waffe.
amiina amiina. Mukama akuwe omukisa mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe. Abakubi b'amasimu kati muyinza okugira nga mulindako munnamukisa omu ayiseewo. Mukama akikubalire mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Puroguramu neeno ekutuusibwako bannaffe aba Dam Logistics, bano nga batwala abantu ebweru abagenda okukola ku ssente enzungu. Oyinza okubeera wano nga byonna obikoze amazima gennyini nga biganye n'ogamba nti kansenvuleko ku bigere ŋŋende ate nkoleko ku mulimu ogusinga oba nga ziye ku nnyingiza naye nga tomanyi w'otandikira. Bano nno bannaffe aba Dam Logistics we bajjidde ne bajja okukuyamba. Bayina emirimu gyenjawulo, bayina ba taxi drivers, bayina ba security guards, bayina ba maids, bayina abakola mu factories, bayina abazimbi, ba plumbers. Gwe kyonna kyo weetaaga gwe batuukirire, bajja kukutwala era bajja kukwasaganya. Ana mu 203 ate gwe akozesa eya MTN osobola okubatuukirira ku 07778 23 72 74. Njiddamu mu luzungu 0778 23 72 74. Mukama inanga atudde maaso gammwe nagenda nenkikuba paka we natuuka ne ŋŋamba no kanzireyo ke Uganda ate olwaleero ntudde wano nkwasaganya birala naye ng'eyo navaayo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama. Nzisaamu nnyo ekitiibwa obuweereza bwa Pastor Andrew Jengo oba giyite Kawala Revival Christian Church esumbibwa Omusumba Andrew Jengo. Tubeerawo ne programs every Sunday. Omusumba Andrew Jengo abeerawo ng'atulyowa emyoyo, ng'atukansolinga, ng'atusabira, n'atubuulira ne tulya emmere ey'omwoyo. Buli muntu ayambadde omubiri. Buli muntu ayambadde omubiri. Bw'osoma Bayibuli okuva mu lubereberye egamba nti Katonda n'abumba ekitaka n'amala n'akifuuwamu omukka. Ebintu ebyo bya mirundi ebiri nti tulina omukka tulina n'omubiri. Omubiri guno gubeerawo na biva mu ttaka kubanga gwava mu ttaka era bw'ogenda okumaliriza amazzi gava mu ttaka, emmere eva mu ttaka, byonna ebibeezaawo omubiri biva mu ttaka. Engoye ze twambala kotoni ava mu ttaka, biki ne bwe gaba maliba bwe twambala ag'engatto era bwe baga nnyo ekitiibwa obuweereza bwa Pastor Andrew Jengo oba giyite Kawala Revival Christian Church esumbibwa Omusumba Andrew Jengo. Tubeerawo ne programs every Sunday. Omusumba Andrew Jengo abeerawo ng'atulyowa emyoyo, ng'atukansolinga, ng'atusabira, n'atubuulira ne tulya emmere ey'omwoyo. Buli muntu ayambadde omubiri. Buli muntu ayambadde omubiri. Bw'osoma Bayibuli okuva mu lubereberye egamba nti Katonda n'abumba ekitaka n'amala n'akifuuwamu omukka. Ebintu ebyo bya mirundi ebiri nti tulina omukka tulina n'omubiri. Omubiri guno gubeerawo na biva mu ttaka kubanga gwava mu ttaka era bw'ogenda okumaliriza amazzi gava mu ttaka, emmere eva mu ttaka, byonna ebibeezaawo omubiri biva mu ttaka. Engoye ze twambala kotoni ava mu ttaka, biki ne bwe gaba maliba bwe twambala ag'engatto era bwe baga
sabeko naffe jangu omusumba Andrew ali akulindiridde okukusabira okukuwako obunabbi okukukansolinga mu mbeera yonna mw'obojjidde tetusosola oba oli mu katuliki oba oli musiraamu oba oli wa ggwanga ki jangu tusabe bw'aba atonnyesa enkuba tasosola ffenna tufuna jangu tusabe mukama ajja kuwa omukisa so wabeerawo ne programs za counseling zibeerawo wabaawo abamu ng'olina special cases oba ng'olina ensonga ey'enjawulo ng'ogamba nedda nze saagala kumusisinkanira mu lujjudde saagala Saala yawamu nina akange ke sisobola kwogera mu lwatu ke sisobola kwogera nga kamera za church nga zindaba waliwo counseling program ebeerawo buli lwakuna ebeerawo buli lwakubiri olwokuna n'olwomukaaga abeera asisinkana muntu ku muntu obeera omulabanga gwe sekinnoomu oyingira wekka n'omubuulira ensonga yo n'omubuulira ekizibu kyo n'akusabira n'akuwaako obunabbi n'akuwa advice mu bulamu obwa bulijjo ne mu bulamu obw'omwoyo mukama akuwe omukisa ng'ojja olunaku lubeera lwakubiri olwokuna n'olwomukaaga so ne services zaffe zibeerawo ku lunaku olw'Essande omusajja wa Katonda wali akulindiridde mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe nyongera okwaniriza gwali eyo olwaleero tugenda kusomako mu kitabo ky'abassekabaka ekyokubiri tugenda kuyiga ku musajja ayitibwa Nayamani oba Namani mukama waffe omulungi yeebazibwe lwaki tugenda kusoma eyo omutwe gwaffe gugamba nti mu buli Katonda kyakuwa ayagala naawe wenyigiremu Katonda ng'anaakusumulula ayagala naawe otwaleyo level endala y'okuwonyezebwa Katonda ng'anaakusumulula tayagala kusumulula atudde wamu oba oyimbe buyimbi nedda naawe olina okwenyigiramu okusobola okusumulukuka katusomewo nga tetunasoma Nayamani olugero lwa Nayamani lwali bwe luti Nayamani yali musajja mukulu nnyo mu gavumenti ya Busuuli Nayamani ono yali mulwanyi era ekitiibwa kya Busuuli kyonna kyali kiyimiririddewo ku Nayamani naye Nayamani yali yalwala endwadde ey'ekigenge ekigenge ekyo kyali tekiwonyezekwa nga buli muntu alwadde ekigenge butereevu ayina kufa yaboolebwanga era Nayamani mu bukulu bwe yafubanga nnyo okwambala engoye empanvu ezikweka ebigenge mukama waffe omulungi yeebazibwe naye ekiseera kyatuuka Nayamani ono waliwo akawala bwe baali bagenze okutabaala ne bafunayo akawala ke baawamba ne kajja kasobole okuyamba ku muka Nayamani akawala ako ke kalaba Nayamani ng'alina ekigenge ne kadduka ne kagamba mukama waako omukyala nti mukama wange ndaba alina ekigenge naye singa agenda e Isirayiri waliyo nabbi asobola okuwonya ekigenge kya mukama wange kati muka Nayamani naye n'asituka n'agenda n'agamba omwami we nti omuwala agambye nti e Isirayiri gye yava waliyo nabbi asobola okukuwonya ekigenge obudde ndaba buntwala kandi ndigwa ngezaako okukitematema mangu kaakati Nayamani bw'abuulirako mukama we kabaka wa Busuuli ebiseera ebyo yali ayitibwa Benadadi baamugamba nti ŋŋenda kuwandiikira ebbaluwa ogitwalire kabaka wa Isirayiri bw'onoogimutwalira osanga onaawonyezebwa n'awandiika ebbaluwa n'agiwa Nayamani nga bagasseeko ebirabo bingi bagattako engoye bagasseeko zaabu bagasseeko ng'omuntu agenda okusisinkana kabaka wa Isirayiri we baamutuukirira ne bamuwa ebbaluwa eno Bayibuli egamba nti n'ayuza engoye ze mu kusoberwa ng'alaba kabaka oli alinga ayagala omutaŋŋuulako olutalo amugamba ekintu ekinene nnyo ekitasoboka ekyokuwonya Namani ebigenge awo
Yesu omulungi yeebazibwe. Ekyokuwonya biki? Ebigenge. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati nabbi wawuliriranga kabaka ayuzizza engoye ze, n'agamba nti otawaanira ki? Lwaki oyuzizza engoye zo mu kusoberwa? Yesu omulungi yeebazibwe. Lwaki oyuzizza engoye zo mu kusoberwa? Kwata omuntu oyo omusindikire, anaamanya nti mu bwakabaka bwa Isirayiri waliyo nabbi. Yesu omulungi yeebazibwe. Era ne kabaka kye yakola n'agamba bannaye nabbi antikudde omugugu, n'akwata Nayamani n'amusindika ewa Erisha. Yesu omulungi yeebazibwe. Nayamani n'agenda n'engugu ye, ate munnanga omukungu wa kabaka n'agenda okusisinkana Erisha. Bwe yatuuka ewa Erisha, omusajja wa Katonda teyafuluma. Yasigalayo ng'akola bya Mukama, yasigalayo ng'asaba, oba yali ali mu kusoma kigambo kya Katonda, wabula n'amutumira butumizi mubaka n'agamba nti mugende mugambe Nayamani oba omwami oyo ayimiridde n'eggye ddene, ayimiridde n'embalaasi ennyingi, akutte ebintu ebingi, agende mu mugga Yoludaani anaabe. Yesu omulungi yeebazibwe. Ekigambo ekyo Erisha agenda okukifulumya. Nayamani olwedde yali amaze okuwona, obunabbi bwali bumaze okumuyitako. Erisha kufulumya bufulumya kigambo n'agamba nti mugambe omusajja oyo agende mu Yoludaani anaabe. Kyali kimaze okuwonya Nayamani. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye ng'ekisigalidde kimu, ne Nayamani yeenyigiremu atuukirize ekyo omusajja wa Katonda kyamugambye. Naye Bayibuli egamba etya? Lwayo tuyiseeyo okwagala okufunzafunza ku budde. Kati katusomeko okuva tusoma mu Bassekabaka ekyokubiri 5, 2 Kings 5 verse 11. Kyokka Namani n'akyuka okuddayo nga bw'atolotooma nti kale laba, mbadde ndowooza nga anaavaayo n'ayimirira wendi ne yeegayirira Mukama Katonda we, n'ayisaayisa engalo ze awali ebigenge n'amponya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Azze okuwonyezebwa naye tatutte kigambo kya kukkiriza. Omusajja wa Katonda bw'amugambye nti genda onaabe, Nayamani yabadde amanyi buli kimu kigenda kubeera ku silver plate, talina kyagenda kukola. Nabbi alina muyisaayisa ngalo mu mutwe, amukwatekwate mu biwundu, Nayamani alyoka awone. Nedda, alina okutwalayo step, naye ne yeenyigiramu. Ng'oyagala okuva mu mbeera gy'olimu, totuula butuuzaawo ogambe nti kasita ku TV bansabira, kasita ngenda ku kyaki Musumba nansabira. Naawe olina okutwalayo leve ey'okukkiriza, n'okka wansi ku maviivi n'osaba. Yesu omulungi yeebazibwe. Naawe olina okutwalayo leve ey'okukkiriza, n'okka ku maviivi n'osaba. Wano Musumba Jjengo bw'akusabira, abama kiba kimaze okuggwa, abamaze okuteekako obunabbi kiba kimaze okutuukirira. Naye bw'oddayo n'otuula butuuzi, naawe n'otatwalayo levo yakwesabira, omaliriza tokifunye. Yesu omulungi yeebazibwe. Naawe oba olina okutwala obudde ne weesabira, naawe oba olina okutwalayo akaseera ne weeyawulako. Kiwedde, yes kiwedde. Wano Omusumba oba nabbi wa Katonda amaze okukirangirira. Ng'Erisha bwe yali amaze okukirangirira ku Nayamani, amaanyi agawonya tegaava mu mugga, kubanga bangi abaagugwangamu nga babirina naye ne batawonyezebwa. Naye amaanyi gava mu kigambo Erisha kye yafulumya, n'agamba Nayamani nti genda wennyike mu mugga Yoludaani emirundi 7. Awo amaanyi we gava. Yesu omulungi yeebazibwe. Tuyina abazibe b'amaaso wano, naye Yesu we yakwata ettosi n'asiiga ku maaso g'omuzibe, omuzibe oyo n'amugamba genda onaabe, amaaso ge gaazibuka. Naye ng'ettaka lino lye yali amaze okumusiigamu lye lyawonya amaaso g'omuzibe, so si eri gye yagenda okunaabira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kaakati n'omugga guno ogwa Yoludaani bangi nnyo abaalinga bagugwamu.
era nzikiriza nti nabo bwe baawulira nti oba Nayamani yawonedde mu Yoludaani nti yakoze atya, yaguddemu emirundi 7, waliwo abadduka emisinde ne badduka ku mugga Yoludaani nabo ne bagwesuulamu emirundi 7 ne bamaliriza nga tebawonye. Yesu omulungi yeebazibwe. Okuwonyezebwa tekwali mu mugga, okuwonyezebwa kwali mu kigambo ekyafuluma mu nnabbi wa Katonda. Amaanyi mwe gaava. So nawe bw'oba osabiddwa, omusumba Andrew akutaddeko emikono, akukozeeko obunabbi, akuwaddeko obunabbi, genda otwaleyo akaseera weeyawuleko, naawe fukamira osabe, twalayo akadde, naawe okutule omenye kyonna kyakulangiriddeko kigenda kutuukirira mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Toddamu kaaba, tokaaba. Omusajja wa Katonda bw'alangirira, bw'agamba nti nangirira omukisa ku bali e Bulaaya, gamba amiina. Bw'agamba nti nangirira omukisa, nangirira okusumululwa, nangirira okuwonyezebwa, bizinesi ziddemu obulamu, gamba amiina. Naye nawe fissaawo akadde, tuulako mu kasondako, lwanako ng'omuntu. Yesu omulungi yeebazibwe. Ye bw'akifulumya kiba kiwedde. Kasitamalo kikulangirirako kiba kiwedde. Kati gwe kibeera gy'oli okusigala ng'otolotooma n'ogamba nti tebikoze, naye ng'ate ye bwe yakifulumizza kyakoze, kati gwe wennyini gwakitta. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olumu bwe mbuulira enjiri nkambuwalamu, naye tujja kutambulira awo mpola mpola. Katweyongere tukirire wansi. Bwe tuwayongerayo ne tusoma olunyiriri katuddemu, tuddeyo waggulu ku 11 nti kyokka Namani n'akyuka okuddayo nga bw'atolotooma nti kale laba mbadde ndowooza ng'anaavaayo, n'ayimirira wendi, ne yeegayirira Mukama Katonda we, n'ayisa engalo ze awali ebigenge n'amponya. 12 emigga Abana ne Falufaali ejja Damasiko tegiriimu mazzi agasinga amazzi ga Isirayiri gonna obulungi. Siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu, n'enkyuka ne ŋŋenda, n'akyuka n'agenda ng'aliko obuswandi. Nayamani bwe bamugamba okunaaba, yagamba nti kale laba omusajja ono amalidde obudde bwange, aŋŋamba nti okunaaba mu Yoludaani, nga n'ewaffe gye nvudde tuyinayo omugga gwa Falufaali. Yesu omulungi yeebazibwe. Tuyinayo omugga gwa Abana ogujjudde amazzi amayonjo okusinga gy'aŋŋamba okugenda okunaaba. Yesu omulungi yeebazibwe. Nayamani n'atolotooma. Ye yajjanga ne solution agimanyi, ng'abamu bwe bateekawo ne bagamba tugenda kusabira kino, gwe n'ogamba toddamu kutunuulira bakucriticizinga. Awali okuwona tewabaawo kutunula bbali. Katonda awonyeza mu ngeri ez'enjawulo. Omusajja wa Katonda ategesa amafuta n'agamba nti mujje mbasiiga amafuta. Oli n'alyoka akugamba nti aga amafuta mugende babasiige. Siiga bwa Katonda. Kati gwe amanye ebya Katonda akola atya. Yesu omulungi yeebazibwe. Katonda asumululira mu ngeri ez'enjawulo. Katonda asumululira mu ngeri ez'enjawulo. Kati omusajja wa Katonda bw'akuyita nti lunaku lw'amafuta mujje mbasseeko emikono, dduka misinde, jangu okolebweko obunabbi, jangu olangirirweko, jangu osumululwe. Toddamu complaininga nga Nayamani nti n'ewaffe kale tubaddeyo, n'ewaffe wabaddeyo bwe kiti, nandibadde sikozesa kino. Amaanyi gava mu ye oba mu ekyo kyakugambye. Yesu omulungi yeebazibwe. Katonda aba yamuteekawo olw'ensonga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tugende ku lw'ekumina abaddu be ne bamusemberera ne bamugamba nti ssebo, singa nnabbi akugambye okukola ekintu ekinene tewandikikoze. Naye kino si kyangu nnyo bw'akugamba nti okunaaba obe mulongoofu. Awo Namani n'aserengeta ne yennyika mu mugga Yoludaani emirundi 7 ng'omusajja wa Katonda bwe yamugamba. N'awonera ddala, omubiri gwe ne gubeera ng'ogw'omwana omuto. Yesu omulungi yeebazibwe.
Nayamani bwe yakkiriza okukola ekyamugambibwa omubiri gwe ne guwonera ddala. Omubiri gwa Nayamani ne guwonera ddala ne gufuuka ng'ogw'omwana omuto. Yesu omulungi yeebazibwe. Kaakati nnyimiridde wano oba ntudde maaso g'okukugamba nti bw'omala okulangirirwangako oba otudde ku TV oba okutte essimu yo oba obadde mu kyaki butereevu ne bakola ng'obunabbi bwonna bwerisiivinge naye naawe baako ky'okola obeeko obuwanguzi bw'otuukako. Twalayo levo. Katonda ayagala akolegane wamu naawe. Oyimuse okukkirizanga naawe olina ky'okola. Yesu Kristo bw'agenda ku ntana ya Laazaalo yali asobola okugaba muggyeewo ejjinja n'agenda n'amusitulayo bulambalamba n'amuleeta ebweru n'amuwonyezaawo. Naye yayimirira wabweru n'agamba nti Laazaalo vaayo. Okuzuukira Laazaalo yali azuukidde. Excuse me. Laazaalo yali amaze okuzuukira naye okutambula okufuluma entaana kwali kukwe. Yesu omulungi yeebazibwe. Laazaalo okutambula okufuluma entaana kwali kukwe. Amaanyi agazuukiza gaali gamaze okuyita. Naye ng'ekigambo ekizuukiza Laazaalo kimaze okufuluma, Laazaalo yalina okutambula n'adda ebweru. Ebigambo bingi ebikulangiriddwako. Wangi w'obadde osiraanidde, bingi nnyo ebibadde bikutte, olina emitawaana mingi egikuturabolinga, n'obeerawo n'okaaba amaziga, n'ogamba simanyi na kyakkola. Omusumba buli lwalangirira n'ogamba I receive, n'osaba n'ogamba I receive, naye ate ne bitakola. Totutteeyo kadde kumanya Katonda kikyakwagaza okukola naawe osobola okuva mu mbeera eyo, okukikola ove mu mbeera eyo. Oyagala kuzimba nnyumba, ennyumba yo yalemera ku musingi, n'osaba Katonda nabo omusumba n'alangirira n'agamba abalina enju ezitannagwa ennyumba zammwe zigenda kuggwa mu linnya erya Yesu omwaka guno ogimala, n'ogamba I receive. Ogenda okulaba nga n'omwaka nagwo guweddeko naye ng'ate era togimaliriza. Tekiba nti ekigambo tekyakola, ekigambo kiba kyakola. Yesu omulungi yeebazibwe. Naye tewafaayo okumanya nti ekigambo bwe kimaze okuyita kiki ennina okukola okusobola okukikwata. Yesu omulungi yeebazibwe. Katonda aliyozesa okuyita mu birooto, n'oloota ekirooto ng'oli ovuga mmotoka, n'oloota ekirooto ng'oli mu maka amalungi, n'oloota ebirooto nga bwe mu birooto ebirooto byonna ebirungi, naye omwaka ne guggwako nga temubituuseeko. Naye lwaki? Ebirooto olina birungi naye ate ggwe oli bubi. Ebirooto olina birungi naye ate ggwe oli bubi. Ensi y'omwoyo ya ddala eba emaze okukulangirira ky'onoobeera. Kitwala ggwe ng'omuntu okukka wansi ku maviivi n'osaba ekirooto ekyo n'okiyitayo okuva mu spiritual realm n'okisabira okudda mu physical life. Naye kitali ekyo, ebirooto byo bigenda kufa biggweewo. Nga bw'oloota ekirooto ekibi n'otulo ne tukubula n'oyimuka mu buliri, ekyo kyo n'osala banda n'obuukabuuka n'enju yonna n'ogimalayo olw'okuba okimenya nga kibi. Bw'otyo bw'oba olina okukola ne ku kirooto ekirungi. Naye gwe bw'omala okubiroota n'odduka n'onyumizaako nakyagaba n'onyumizaako namuju ne kikomaawo. Yesu omulungi yeebazibwe. Katonda waffe omulungi yeebazibwe. Oyagala kuzimba nju, omusumba Andrew Jenga yalangiridde tulinayo wano okulongoosa ekkanisa ya Katonda, ennyumba ya Katonda. Gwe bw'obanga ddala naawe oyagala okuzimba eyo naye nga biganye, sooka okuzimba eya Mukama ne Mukama azimba eyo. Taapinga omukisa. Obeeko naawe ekyogamba nti Mukama ennaku z'omwezi bwe ziti nakola kino. Mukama ku nnaku z'omwezi bwe ziti nange nakuzimbira enju nga bwe twazimba eyo, naawe bw'oba ozimba eyange. Yesu omulungi yeebazibwe. Abaana ba Katonda mugenda kukulaakulana.
ekyo ekizibu ky'olina kigenda kuggwawo. Weezuule bwezuuzi, omanye ki ky'olina okukola. Ebyo byonna ebiyimiridde mu maaso go, wakola bizinensi ne zifa. Ddamu otandike buto, ddamu otandike buto. Buli lwe bakulangirirako bizinensi n'ogamba I receive, naye ng'ate otya okuddamu. Nduli wagitandika n'egwa kubanga tewaliiko kigambo, naye ku mulundi guno egenda kubaako ekigambo eky'amafuta ekikulangiriddwako. Ate luli wagitandika tomanyi, naye ku luno togenda kutandikira ku zero, ogenda kutandisa experience with anointing. Totya, ddamu otandike, ddamu otandike. Bakusabidde omulimu, bakusabidde omulimu, naye ate n'oyagala gukusange wakanga otudde. Wiiki eno mugenda kufuna emirimu, mugenda kufuna emirimu. Gwe ne weebaka ewaka n'ogamba yes, Omusumba yalangiridde emirimu tugenda kugifuna. Tegugenda kusanga mu nju mu buliri bwo mwe weebase. Wake up, kuba engatto zo, tandika okutambula. Naawe twala akabonero ak'okukkiriza, gaba applications mu offices ez'enjawulo. Bw'oba osobola start something small. Mukama agenda kuwa omukisa. Okukkiriza okutaliiko bikolwa. Omusajja wa Katonda bw'alangirira, naawe yimusa kolayo ekikolwa eky'okukkiriza. Balangiridde omulimu, tandika okugunoonya. Gaba application. Mwezi applications z'ogabye mwe mugenda okuva abagenda okuyita obunabbi butuukirire. Yesu omulungi yeebazibwe. Programu eno ekutuusibwako abannaffe abaddamu logistics nga batwala abawala ebweru. Katugendeko mu kigambo eky'amagezi. Tukomawo. In the race, we need only one person to overcome. So what do you have to do to become a victor? What is that you have to do? You have to believe in that Peter believed in. The anointing of resurrection. And he knew that my master, he has resurrected. I am special. I got a blessing. I saw him. I touched him. I made him. Kiba kitegeeza nange bwenatandika okwogera tekigenda kunsirisa. Newe banateeka mu makomera sisobola kusirika. Kyekijja kugongoba Petero walaba mukama we ng'azuukidde n'amanya nti kati nze Petero sikwatibwako, teri kisobola kunyimiriza. Wanga tewali kisobola yimiriza mukama wange n'okufa kwennyini tekumuyimiriza. Kati nze Petero kyekigenda okunyimiriza. Petero n'afuuka singa n'atandika okuwulira mwana wa Katonda mukama we asuukidde. Bw'aba awangudde okufa gwolooza kyekigenda okuyimiriza. Teri kigenda kussa mabega. Bw'oyimirira ku kukkiriza teri kigenda kussa mabega kubanga mukama we awangudde. Naawe oli muwanguzi mu linnya erya Yesu. Katonda akutaddeko ekisa. Katonda akutaddeko amafuta. Katonda agenda kukuyimiriza. Ogenda kukola ebyewuunyisa abantu. Waliwo abantu boogenda okukwatako. Buli muntu gwogenda okukwatako tagenda sigala kyekimu. Buli muntu gwogenda okusingana tagenda sigala kyekimu. Buli muntu gw'onaayagaliza tagenda sigala kyekimu. Kyonna kyogenda okusoombako tekigenda sigalayo, kigenda kujambulamuso. Yesalawo nekyogenda osaba Katonda agenda kidda kubanga oliko amafuta. Tagenda sigala kyekimu. Buli muntu gw'onaayagaliza tagenda sigala kyekimu. Kyonna kyogenda okusoombako tekigenda sigalayo, kigenda kujambulamuso. Yesalawo nekyogenda osaba Katonda agenda kidda kubanga oliko amafuta.
kulisaayo mu kigambo ekya amagezi. Nsuubira olina ky'osobodde okuyigawo. Omusajja wa Katonda abadde akola obunabbi okuyita mu Samoni eyo. Kyekintu kyekimu obwedda kyenjogerako nti buli lwayogera nti ogenda kuyitawo, awo w'obadde osiraanidde ogenda kuyitawo mwana wa Katonda oba ogenda kuyitawo. You just say I receive in the mighty name of Jesus. Naye totuula butuuzi n'ogamba nti bankozeeko obunabbi ngenda kuyitawo. Nedda, nawe wenyigiremu. Yimuka, yimuka, yimuka. Oli mukyalo oyagala lubuto, omwana abuze maka, ekyokulabirako ate ogambe nti omusajja wa Katonda yansabidde olubuto lugenda kujja. Nedda, olina okwenyigiramu omwana n'omunoonya. Yesu omulungi yeebazibwe. Oba olina okwenyigiramu, ekyo kyakulabirako kyenkuwadde. Kati ago amafuta galangirira nti ogenda kuyitawo, ogenda kuwangula, togenda kusigala mu kifo kyekimu. Waliwo connections empya ezigenda okweyungako, waliwo emikwano emijja egigenda okwegattako, waliwo emirimu emipya egigenda okwegattako. Togenda kuddamu kukaaba maziga, togenda kuddamu kulumwa. Oba olina okuyimuka n'oteekawo embeera etuukiriza obunabbi. Yesu omulungi yeebazibwe. Obudde buntwala kanti ndiggwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nyongera okujjukiza services zaffe nga bw'olabye mu kigambo eky'amagezi bwe zityo bwe zibeera. Bambi twongera okukwaniriza every Sunday, buli lwa Sunday tutandika Saawa 4, zigenda okuwona Saawa 4 nga worship team yaffe ne praise team byatandise dda. Nga batandise dda okuwashipinga, okusinza n'okutendereza. Bambi jangu oyambibwe, jangu tusabireko wamu ffenna, jangu tukoowole eggulu. Ebibadde bikunyiga bijja kukka. Naawe abeera ku ssimu yo, abaana abali ebweru, abaana baffe ab'obuwala, abaganda baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi nga mutulabira ku online. Bambi essaawa ezo tezikuyitako. Saawa 4 beerako mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Counselings zibaawo buli Lwakubiri, Olwokuna n'Olwomukaaga. Ojja n'ensigo yo ya mitwalo 10 n'osisinkana Omusumba Andrew Jengo. Ajja kuwaako obunabbi, ajja kusabira, ajja kuwa advice mu nsi ey'omubiri n'ey'omwoyo kubanga aliko amafuta agasobola okukuyamba. Programu yaffe eno ewagirwa bannaffe aba Dam Logistics nga bano basangibwa ku namba z'essimu 07064203 n'eya MTN eri 0778237274. Bakubireko gwe wenna ayagala okgenda ebweru, beesigwa bajja kuyamba. Bannaffe baganda baffe bannyinaffe abakola mu emirimu egyawaka bamanyi okukaaba ne bagamba bwe natuuka eyo saafuna kuyambibwa. Abaddamu bakufollowinga yonna gy'oba olaze kuba be baba bakutaddeyo. Bw'obanga embeera gy'okoleramu si nnungi bakugoberera ne bakugjawo ne bakuwa awantu awalala. Kakati tugendako mu masimu. Njagala nfuneyo amasimu limu oba abiri kuba obudde ndaba tebukyali ku saidi yange ate nsobole okumaliriza programu eno eya leero. Ali ku simu? Hello. Yes nyabo. Amina nyabo. Njogerako nani ono? Aisha okuva e Buloba. Oyise ki mu kigambo kyaffe ekya leero? Osaba kusabirako. Aisha obadde otya? Oyagala kufuna mwana. Katonda eyawakaana omwana leka naawe akusisinkana olunaku olwaleero ofune omwana. Osobola okujja n'osisinkana omusajja wa Katonda n'akuwaako obunabbi n'ayongera n'okubuulira ensonga lwaki kikyali bwe kityo. Nkuwulira nyabo. Okuva e Buloba Nassanga okutuuka e Kawaala boda tetwalirawo yadde 13,000. Wangi? Jangu mu saavisi Katonda ajja kukola. Ali ku simu. Hello. Amina sebo nawe gyebale njogerako nani?
Osingidde Busaabala oyize eki mukulu? Esebo. Yes. Tukulindiridde ku lunaku olwa Sande. Mukama akugabirire mu byenfuna, akugabirire mu byenfuna, ateme kubo eritali, aggule omukisa okuva mu mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo ne mu bukiikakkono, osobole okujja okuŋŋaanireko wamu naffe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ali ku simu gamba nti alo. Agulumizibwa omutonzi Yesu, njogerako naani? Desiranta, oyize eki mu kigambo kyaffe ekyaleero? Nsanze ekigambo kiweddingwa naye enyabo mbadde nsaba kusabira ku mwana wange. Oyagala kusabira ku mwana wo? Iva kuteesa alinze pasipoti ekyaganya okudda naye mbadde nsaba osabireko omwana wange. Tusabe ffenna wamu. Alinze kati mwezi mulamba. Omukono gwa Mukama gumusisinkane, ogwo ogukola ebitasoboka gukwate kuba internal affair, bafulumye pasipoti ye mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tukulindiridde ku Sande. Hello. Kusimu gamba nti alo. Hello. Yes, sebo nkulira. Mukama yebaza. Agulumizibwa omutonzi Yesu. Manya nze mulangira Jjuuko wano Entebbe. Omulangira Jjuuko okuva Entebbe, nsanyusa okuwuliza, oyize eki mu kigambo kyaffe? Webale kutusomesa Musumba munnange obulungi. Amiina, Mukama akuwa omukisa Musumba. Amiina, ale sebo. Amiina sebo. Webale kusinga. Nina kyangamba nina omwana wange amegeta amanya ekiro kiva ku ki oba? Oh my God, kati ekyate Musumba yasobola okukinnyonnyola Musumba. Amafuta sinnagatuukamu naye Omusumba Andrew Jenga abeerawo era asobola okukuyamba. Yesebo mukama wange. Ate ono ali mu studio ogenda bakugundi ku TV. Ng'olaba ku TV ono muweere. Hello. Yes, nyabo. Musumba mukama yebaza. Agulumizibwa mu Nazareti. Oh my God, Katonda. Mu byensimbi, mu byobulamu obwa bulijjo, osobola okujja mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe. Tukulindiridde. Yoyo gwensembyeyo naye sigenda kwongera kukwata masimu malala. Nyongera okwebaza mwenna abatambudde nange, ababadde e UK, ababadde e Canada, ababadde mu America, ababadde e UAE, muganda wange Joseph Abu Dhabi manyi kwoli, mwenna bangi bambi sisobola kubatumira mwenna nemba mama wange Nakawa Ekimwanyi n'omwami mwenna manyi ngo ategese ekyemisana ekyokusonderako ensimbi ezigenda okumaliriza ennyumba ya Katonda. Ekyemisana ekyo kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 Julayi. Bambi twaniriza wenna anyumirwa oba awagira obuweereza bw'Omusumba Andrew Jengo. Bambi jangu okuŋŋaanireko wamu naffe. Jangu leeta akasente tumalirize ennyumba ya Katonda. Omulimu gwa Katonda ogwakoma mu kkubo gutambule. Tulinawo cards ez'enjawulo. Tuyinawo silver ng'eva ku mitwalo 10 paka ku mitwalo 3. Tuyinawo bronze eva ku mitwalo 4 paka ku mitwalo 6. Ne tubeerawo ne gold eva ku mitwalo 7 paka ku mitwalo 9. Ne tubawo ne platinum eva ku kakadde kamu okwambuka waggulu. Osobola okugamba nti nze ngenda bbawo obukadde 10, ngenda bbawo obukadde 2. Kyonna twebaza Katonda kwekyo kyaba akusobozesezza. Ate era tusaba omukono gw'omugabirizi gukugabirire osobole okubituukako okuzifuna ozireete. Lunch eno egenda kubeera ku kifo ekiyitibwa Verses.
ekya Musumba Kayanja wali Lubaga wetugenda okubeera ne lanchi eno. Bambi mwenna mujje, tugenda kubeera musanyu, kugenda kuba kusanyuka kwerere. Omusumba Andrew Jengo n'aba celebrities abalala be bagenda okugabula nga bachiko ba celebrities bangi be bagenda okugabula. Kale programu yaffe eno bwetyo bwegenze. Nsaba Katonda eyawaayo omwana we yekka Yesu Kristo ku lw'obulamu bwe akuyambe oyite mu kyonna ky'obadde oyitamu, ekibadde kikukalubiridde, emirimu egibadde giganye, bizinesi ezibadde zikirira zimuke, abaana ababadde bakulwaliridde bawone, n'ensimbi z'eddwaliro ezibadde ziganye ozifune ozisasule mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Mu abali e Bulaaya ng'obadde mulwadde nga bakama abo bagamba bagenda kusindika kujja, ebyo tubisazzaamu togenda kudda kubanga omukono gwa Mukama tugulangirira okukuwonya mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abamu muli eyo abaana bammwe babaleka Uganda naye mufuna amawulire nti babonaabona, ye Katonda alabirira, leka akuweeyo omuzira kisoomo agenda okulabirira abaana bo mu bulungi, obeere n'emirembe ng'okola naawe akasimbi okaweereze nga tolina kikutawaanya. Byonna tubisabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tusisinkane olunaku olw'enkya.